Maureen Nantume olunaku olwaleero ajaguza omwana we mu butongole era n'avaayo n'amulaga abantu publicly. Abasinga twakoma kulaba ku mikono nga bwe mumanyi baserebu baffe nti abaana baabwe babakubako mikono gyokka. Wabula olunaku olwaleero omuyimbi Maureen Nantume ajjeyo omwana we n'amulaga mu butongole teekako n'okupublishinga erinnya ly'omwana we. Igwe okirowoozaako ki? Tugenda kuba tubatwalako mu butambi bw'omuyimbi waffe Maureen Nantume mu bwekkaanye ate era nammwe mweyongere okumusiimirako. Wabula ng'ate amanya yenze Shila Adita Gwena atanaba kuba ng'osubscribinga wano ku YouTube channel yange. Muganda wange simanyi ky'olinda. Jangu subscribinge, olikinge, okomentinge. Wabula ng'ateera akadde tokeerabira bajja kuba bakuwa message bwe tuteeka video empya. Buli tuteeka video ku channel yaffe n'ogwo ogenda okuba nga osooka okugimanya. Wano wennyini ky'olina okukola beeranga o subscribinga. Katugendeko mu katambi ka Maureen Nantume, mulabe n'omwana we, mulabe yayambadde atya, outfit ye, omukolo gwatambudde batya. Then ate tukomewo n'akatambi ka muganda waffe house manager ali mu mbeera embi gwe bagenda okutta anti bamuwambye. Weetegereze kana akatambi then tumale tukomewo. Another one. Akatambi ka Maureen tumaze okukalaba naye abaffe ebiri mu ba house manager beeyongera kuba bibi nnyo ddala. Tubadde mu lugootaano lwa kuyomba n'abakama baffe betukola nabo we baavuddeyo ne bakola statements enkyamu eri abakozi ababakolera. Statements zaabwe zino eno zaabadde published ne zisaasaana empewo yonna. Wabula ng'ataala n'abaana abagezezaako okulwanira eddembe lyabwe nga ba house managers munnange obwedda akaunti zaabwe bazibaaninga nga baziggyayo. Kino nno kyatukuddeko nnyo waya naye ate wano era ebyewuunyisa tebiggwa. Olunaku olwaleero waliwo akatambi akali mu kusaasaana aka house manager munnaffe ng'akuba omulanga agamba muntaase bagenda kunzita baabano bampambye. Obutambi nga buno eno tujja tubufuna olwova social media abaana nga tebannabakuttibwa nga baleka basaasaanyiza obutambi nga bwe buti. Abamu ne tubuyita comedy, abalala ne tubulaba ne tutabufaako naye nga munnange bibeera bya ddala. Abaana bano eno bamanyi okuttibwa ebya ddala. Oli n'agamba nti nno bamuwambye n'asaba ayambibwe n'atayambibwa mu bwangu. Munnange ne twekanga ng'obulamu bumugenze kukamba. Twaliko mu katambi kano eno mukekkaanye nammwe mukalabe mwe mugenda okusalawo katuufu oba si katuufu then tumale tukomewo. Ekiri wano bampambye nze Madiina bagenda kunzita ndi wano mwenna abanfolowinga bagenda kunzita ndi wano mwanguwe bagenda kunzita bampambye ndi wano Saudi Arabia bampambye ndi wano mu motoka bampambye. Ndowooza akatambi mumaze okukenneenya bulungi nnyo omuganda waffe ng'agamba bamuwambye yeetaaga buyambi bagenda kumutta. Ebintu by'okutta mu mawanga gano eno munnange bya ddala si byakusaaga. Abaana babattira ddala, abaana babajjamu ensigo, abaana babajjamu emitima, babajjamu obwongo teekako n'amagumba. Tetumanyi ensonga ntuufu lwaki abantu bano bakola ebintu nga bwe biti naye nga kye mulina okumanya ettemu lingi nnyo mu nsi z'abano abantu. Abantu bano battemu paka ku ddala erisembayo. Wabula gwe wenna ng'oli house manager kuno okulabula kuva erinze kujje erigwe. Muganda wange bw'otuukanga mu mbeera bw'etyo kubirangawo poliisi mu bwangu. Totawaana kulikodinga akatambi nti okateeka ku social media. Recordinga akatambi just for your privacy. Bw'otuuka mu mbeera ng'eno ky'olina okulowoozaako kiri kimu kuba 911 kukubira poliisi obagambe bano bagenda kunzita bampambye osobole okuba nga otaasibwa details oba ozituwe oluvannyuma nga gw'omaze kuvamu eno embeera. Amanya nsikadde nze Shila Adita gwe n'atanaba kuba nga subscribinga, likinga, commentinga embaagala nnyo.